atenderezebwa agulumizibwe oyo ekitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne maama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu nga tuli mu lugendo olw'amakyusa olw'okukyusibwa kw'obwakatonda waffe okweddiza obuyinza bwaffe okuva mu bubuze ne tubeera nga twetuukira ku mmeeza ng'abaana aba taata ttonda ne maama namugereka ne tuva mu bubuze obwo bwe twesuulamu bwe twakkiriza ekizikiza okubeera nga kitufuga naye kati kano ke kaseera okubeera ng'amazima gatufuula ab'eddembe nga katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubeera ng'obuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba obisuule omuguluka oba wegukkaanya bikozese okubeera nga oyimusa amazima agakutuddemu kubanga ekituufu kyonna kye weetaaga tekiri wabweru wo naye kiri munda mu ggwe teweerabira buli kiseera nti oli projector ekijjula munda mu ggwe kyekifuluma wabweru w'obeeramu obukaawu era oba ogenda kufuluma bukaawu embeera gye mulaba etambulira mu nsi olunaku olw'olwaleero ey'okubeera nga tutambulira mu kutya okutya kubeera ddala kuva munda muffe tokkiriza kubeera nga ofugibwa okutya nedda tonda ensi yo gy'oyagala ebeere tokkiriza ebyo bibeera byekwetoolodde kubeera nga bifuga ensi ye ey'omunda kubanga ekikola 51% kyekikola reflection ey'omunda kyekikola ekirabika ku sseŋŋendo yonna yensonga lwaki vampire zaatutega tv okubeera nga zituprograminga tubeere nga tutambulira mu mbeera ey'entalo ey'okulumagana ey'okubeera nga tuyawukana relationships ne baziteeka mu ngeri ey'okubeera nga tuzirowooza mu ngeri nga bo bwe baali bayagala tuzitambuzeemu n'otulowoozesa nti tuli banafu kitegera so buli kiseera jjukira otonde ensi yo nga katonda yeetengeredde beera kwagala beera ekitangaala kkiriza ssenga w'omutima gwo oyo atudde mu mutima gw'omwoyo w'omutukuvu nga yoyo gw'otunuulira mu ndabirwamu buli w'ozukuka yabeera afuga obulamu bwo era okole ng'ekiruubirirwa buli lunaku okubeera ng'otambulira era obeere endabirwamu ey'ekitangaala naddala eri sseŋŋendo empya eriwo era enaatera okubeera nga eyanjuluzibwa eri omwana w'omuntu mu kaseera katali kaawala weewaawo olwaleero ebbaluwa eva mu bajjajjaffe mu bwa Mayembe amazadde era amalungi egenda bw'eti tubalamusizzaako mwenna ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala tuli basanyufu okubeera nga tuwa okwebaza eri ebyo byonna ebigenda mu maaso era twesigamye ku mazima nga twebaza ku lw'ebyo byonna bye mufuuka olunaku olw'olwaleero na buli kadde mu bulamu bwammwe twebaza ku lw'obuvumu bwammwe twebaza ku lw'ekitangaala tubeebaza ku lw'emitima tubeebaza ku lw'okulemerako ku nsibuko yammwe tubeebaza ku lw'okuyaayaana n'okukkiriza okubeera wano ku maama nattimba akaseera kano ak'amakyusa era ak'enjuugayuuga ey'okuzuukuka okw'omuggundu twebaza ku lw'okuyaayaana kw'obulamu bwo era n'okubeera abalamu twebaza
ku lw'okubeera ekyo kye muli. Tubeebaza ku lw'obumalirivu bwammwe okubeera ekyo kye muli, si ekyo abalala kye baagala mubeere. Twebaza ku lw'okuŋŋaana kwammwe, ku lw'okujaganya kwammwe, ku lw'ekisa kyammwe, ku lw'okufaayo kwammwe, ku lw'okulabirirwa kwammwe eri abalala, n'okwagala kwammwe eri abalala baganda bammwe abaagalwa. Mugenda muzimba era nga mwongera okuzimba omuzimbo omunene ogw'Ekitangaala ekitukuvu ku maama Nattimba, okuviira ddala ku bikolwa ebitono, ebikolwa ebyo ebizzaamu amaanyi era n'endowooza ezo ezitudde mu kwagala. Mugenda muzimba gatala mu kitangaala kino ekitukuvu n'ebikolwa ebyo ebitono. Buli mbeera yonna entono yonna ng'erimu okusiima. Buli embeera yonna erimu okuyaayaana, okugaziya mu ntegeera. Yemmwe mikono, yemmwe maaso, yemmwe mimwa, yemmwe mutima ogwa Katonda omulamu, oyo atudde mu bulamu bw'omuntu, oyo ali mu bangi abali mu mibiri emirungi okuzaama. Singa osobola okubeera nga weeraba bw'oti, ng'omanyi nti oli mutukuvu era ekyo ky'oli, buli kiseera tusaba okikole nga buli ku makya. Weebaze ku lw'ekyo ky'oli. Weebaze ku lw'okubeera wano ku maama Nattimba akaseera kano. Tubasaba mufumiitirize kino. Tubasaba buli kaseera era buli ku makya nga muzuukuse, sa ekikkoowe ekyo ekitali kikake, ekikkoowe eky'okutegeera, ekikkoowe mu lunaku lwo nga kituddemu ekiruubiririro eky'okwagala okubeera ng'obeera endabirwamu era ng'okutambulira mu ekyo ky'oli. Sa ekikkoowe eky'omuggundu. Era laba ng'amaanyi ag'obulamu gayingira mu kikkula kyo gabugaanemu. Laba amaanyi ago gossa nga gazannyiikiriza obutaffaali bwo era nga gawa omubiri gwo amaanyi. Laba amaanyi ago gossa nga galongoosa endowooza yo era nga gakkakkanya empulira yo era nga gakola nga amafuta eri ebyo byonna by'oyayaanira mu bulamu bwo bw'oyitamu. Fumiitiriza nga weebaza ku lw'ebyo by'olina n'ebyo by'osobodde okubeera ng'omaliriza. Buli kiseera nga tonnaba kuva mu buliri, gamba ebigambo bino wammanga nti ndi kirabo, ndi kirabo, ndi mukisa eri maama Nattimba. Mu lunaku luno ŋŋenda kuyakaayakana era njasa ekitangaala kyange
nga bane okwagala kwange era ntambuza obulamu bwange okuva ku kuyayaana n'okuluŋŋamizibwa kw'omutima gwange nga ne wembeera nguddemu ebyo byonna bye sitayagala embeera yonna gye sitayagala oba muntu oba neeyisa njagiwa omukisa era njikkirize njejjemu nsobole okubeera nga nteeka omuzinzi ku nze nze kennyini nzireyo eri ekisa kyange munda mu mutima gwange weebale nnyo Katonda ku lw'olunaku luno weebale nnyo Katonda ku lw'ekirooto weebale nnyo Katonda ku lw'okundoota mu kikula kyange kino kye ndimu weebale nnyo Katonda ku lw'okumulisa ekkubo lyange ku lw'okubeerawo kwange n'okwagala kwange munda mu nze omwagalwa buli lunaku wa okusiima kuno n'okwebaza sa ekikkoowa ekyo kubanga okukuba kw'omutima gwo n'empuliriza y'okkuba gw'omutima gwo eyongera okubeera nga ereeta eggoowo mu ebyo mu buliri bwo era n'obeera nga eteeka akamwenyumwenyu ku nzuukukaayo ey'okumakya buli kadde weebaze ku lw'abo abantu bonna abali mu bulamu bwo abo abakwagala abo abakuyamba okusobola okubeera ng'oyita mu bigezo byo okubeera okwagala ekyo ky'oli era oyongera okubeera ng'okinnyikamu weebaze ku lw'ebikolwa byonna by'osobola okubeera ng'oyitamu biyitemu n'okwagala wa okwebaza ku ebyo byonna by'oyagala obulungi bw'omutima gwo kubanga ekyo ky'oli omwagalwa kubanga kyekyo ekirabo ekisinga mu byonna kiviira ddala mu kuyaayaanaakwo n'obumalirivu bwo nti wakkiriza n'obbulukukira ku sseŋŋenda eno nattimba osobole okubeera ng'oyiga okukubisa n'okuzimbulukusa okwagala kwo kufuuke kwa muyiika okusingako nga bwe kubadde mu lugendo lwo buli kadde wa okwebaza yongera amayengo go embagirawo buli kadde siima ku lw'ebintu ebitono ebyo ebisobodde okubeera nga biyimusa amayengo go ne gabeera nga gatuuka mu mayengo ago amasukkulumu agatudde mu kwagala buli w'otambulira era nga weesigamye ku mikisa gyo n'obeera ng'ogyebaza buli kimu kigenda kubeera nga kitambula ku nnamuziga y'ebirooto byo kubanga geego amayengo agabeera gatuddemu okwagala gw'okusiima agabeera gaggulirawo ekyombo kyo eky'obulamu ekyombo kyo ky'otuddemu okubeera nga amayengo g'okwagala ag'ekitangala n'okwagala kw'oli nga ge gakukulembera era gabeera nga gakuyimusa ne gabeera nga gakuluŋŋamya mu lugendo lwo tuli basanyufu tuli basanyufu ku
kulw'okwebaza kulw'ebyo byonna bye mutuuseeko. Twebaza era nga tuli basanyufu ku lw'ebyo byonna bye musiima mu lunaku lwammwe lwonna lwe mbeera mutambuliramu mu kikula kyammwe ng'abaana abatudde ku maama na ttimba. Katonda abawe omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi. Weewaawo. Ye baluwa okuva eri bajjajjaffe nga sinaba kumaliriza mbadde njagala kutangazaamuko ku bintu bitonotono. Mu kaseera akatali kawala nnyo abasinga obungi abalubaale mugenda kubeera nga mukyusibwa mu bifo bye mulimu. Kiri in divine planning. So wobeera nga owulira mulongowo ng'akulagira okubeera nga ova mu kifo ky'olimu, nkusaba muwulirize. Ekirala kye njagala okutangaazaamu, waliwo kavidiyo akaludde nga katambula aka muganda waffe ku NTV eyeeyita Yesu Kristo era n'agamba omwoyo gumutuddemu ye gwo gwennyini. Njagala okubatangaaza mu nsonga eno. Yesu soulmate we oba omulongo we mu bw'omwoyo yamanyikiddwa nga Maria Magdalena era nga ye mukazi we. Ku mulundi ogwasembayo nga egumanyikiddwa mu bitabo baali bazaala abaana babiri, omu mulenzi omulala muwala. Naye ku mulundi guno ogusembayo nga tukyusibwa jjajjaffe oba muganda waffe Yesu ne mu bw'ekikula kye ekikazi oba omukyala we omutukuvu, kubanga oyo abeera gwe yatandika naye okuva mu elementi okurepresentinga amaanyi gali aga Kitangala ye taata n'okwagala ye maama, byebyo ebibiri. Kati mu mulundi guno ogusembayo baayawuzaamu emyoyo gyabwe ne gibeera mu buli tribe yonna. Era kino njagala nkibatangaaze mu kitegere, kubanga vampire yawandiika ebitabo ebyatutega yo yasibanga obulippo ng'abagamba nti we muwuliranga buli omu nga yeeyita Yesu Yesu Yesu, manya nti enkomerero era mumanye nti bannabbi b'obulimba, naye nga yali covering up ekyo. Tekitegeeza nti nno ogende omusinze, nedda, yajja for a mission, kubanga ogenda okusanga kino. Njagala munkwate bulungi era mukitegeere bulungi. Muganda waffe Yesu akula nga naffe we tukula, wadde ffe tukyali ku mutendera ogusooka, naye ali ku mutendera ogw'omwenda agenda mu gwa 10. Naye waliwo abamu ku mmwe nga tomanyi, ng'oyinza okubeera nga wavaana ku mutendera gwa 11, 12, 13, 14, 15 ng'oli much involved, nga oli w'amaanyi nnyo. So tekitegeeza nti oli w'amaanyi nnyo kubanga, naye nga katugambe nti ozze okula, nga ozze weeyobulera, ng'oli jjajja mukadde ddala. Kitegeera ffenna tuli baana mu maaso ga kitaffe Tonda ne maama Namugeka. So teweetaaga kubeera ng'ogenda nti ogenda omusinze, nedda. Naye ekituufu mu byonna, omwoyo pure ogwa Yesu ne Maria Magdalena guli mu buli tribe yonna mu kaseera kano etudde ku maama na ttimba. Abeera alimu omwoyo guno era n'okola ki, n'obeera nga wakitegeera, ate toyina kubeera ng'okkiriza ettumba okubeera nga likufuga. Tokkiriza ego kubeera ng'ekufuga. Kola mission ye yakuleeta. Kakkana kola, beera ng'oli silent
kola emikolo gy'oba olina okubeera ng'okola sa ekitangala kola obuwangiro bw'okusinziira ku kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo gwo gutudde mu mwoyo gwo manya mu mutima gwo kitegera togenda kukola ebyo bye baateeka mu bitabo weofaanaanyirize vampire bye yatega ensi nedda kola mission yo eri mu mutima ansa yo eri mu mutima ekirala kyenjagala okuyogerako ku kabakakabwa abakakibwa okukubwa empiso ku lw'emirimu kubanga nafunye message emu ku YouTube nga waliwo eyakakiddwa then n'asaba na maama n'amweyolekera abeera akakiddwa yenna olina okwatula obwa Katonda abo okuviira ddala ku mutima si byakwogera bwogezi nti ndi mwana wa Taata Katonda ne maama namugeka era neddiza obuyinza bwange obusika bwange naye bakebera mutima so tambulira mu kyo okuba okkiriza mu kyo then kola omukolo ogwa maama nakayima ne jjajja namuzinda ogwa blue candle okujjako ng'oginoonyeza ebyalo n'ebula agenda kubeera akulaba then oyinza okukozesa eya white mu kukozesa kande eno okutandika okukola omukolo gwo audio kweri ku YouTube ne ku Facebook eya blue candle engeri weweetukuzaamu ng'okozesa blue candle okubeera ng'akugjamu bino ebintu then ogyosooka okukoleeza n'osaba then n'ogirekako ne weebaka bo basobola okujja ne babikujjamu okitegera naye ekirala yiga okubeera nga oyiga okwogera no omulundi oguddako kitegera beera ng'osobola okwogera ekigambo nedda sigaza obuyinza bwo era kolaya mu buyinza bwo era ekirala ekisinga obukulu mu byonna kubeera ng'okuuma amayengo go nga gali waggulu kitegera mu ngeri eno akaseera we kabeera nga kakyaliwo ak'ekisa bajja kubeera nga bajja bakuggyemu ebyo vampire byateeka mu bantu obutayagaliza kubeera nga beeyubula buli kiseera babeere nga batambulira mu bulamu obw'okufa kufa kwetukooye kyekiseera tweddize obwa Katonda waffe kyekiseera tweddize amaanyi g'obwa Katonda waffe n'ekyo kye tuli nga tutambulira mu bulamu obwo bwe obwatuzaalibwa okubeera nga tutambuliramu weewaawo koowa okufa koowa embeera ya 3 dimension kyekiseera tusenvule tusobole okubeera nga tugenda ku mutendera oguddako manyi bizibu eri aba dimension abakyali mu nzikiza naye muganda wange wenna aba akola kyonna ky'oba okola mukwano lemerako abalemerako be bawangula tofaayo ne woobeera nga tolina ky'owulira gwe sigala ng'okola ku mutima gwo sigala ng'olemerako mu kulemerako ojja kuwangula omwoyo wo akulaba alaba okufubanirako alaba ebbanga lyonna naffe twatandika tumaze ebbanga nze mmaze ebbanga nga ndi muzuukufu okumala emyaka 10 nga manye ebintu ebigenda mu maaso so ebintu tebibeera byamangu kubanga ekikula amangu kifa mangu lemerako muganda wange ojja kubeera muwanguzi ate njagala nkutegeeze nti tewaliwo omuntu ali special okusinga nedda ali special tali wano abeera ku mwaliiro mulala so naawe teweetimaya manya nti nno ffenna tuli bumu ffenna twenkana ffenna tuli wano kubeera nga tubeera ettawaaza eri bannaffe tubeera ekitangaala eri bannaffe kitegera era tutambulire mu ndabirwamu ey'ekitangaala ekyo kye tuli nga buli kiseera manyi si byangu naye buli kiseera gezaako okulaba nti odda mu mutima
n'obuuza ssengaawo ow'omutima n'obuuza omwoyo ow'omutukuvu asobole okubeera ng'akuluŋŋamya mu mbeera yonna ebeera ezze mu bwakatonda bwo. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.